nze mkazi nzikomi what unafumisha yakufumita yakufumita ojja kukitegeera. Yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, alright, tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde omulambalamba saala bakuyimiriza obanyumereza ate nate nagambye bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi. So nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kuleka ndyosubwa efirimu by Duncan Kataala Mwesigye Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala tadooba ye director ate nga Ronald Omusiru n'asirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects. Seguya Muwadda ng'akwerezanga Baba Sumagia, Nabayunga Sandra ng'akwerezanga Nangozi, Mwanje Steven ng'akwerezanga Omukoki. Ekyali ntandikwa okira Ronald nga Taata Maria ntandikwa firimu egenda maaso Samu Kapuru Moses Scovia nga Beka ate nga Muwawu Joseph nga Dembe. Ekyali Nyanjula firimu egenda maaso tutandika butandisi. Omusajja oteeka mu ccupa kirungi mukasi mulungi awulaba nti afaayo naye muba muli awo nga mwebasi olyoka owulira ng'omuntu akutundula wenna akutundula bwoti oba kutundawo nja amaka gaguddemu omunnyo. Wulira nkulina ebyo biveeko namuga mukwano abantu baba n'ebirwadde byabwe aye no naawe aloga kisaana n'ologa ng'empisa oziina kati bw'amala omuloga najja amuyiiye leka nsooke ndabe nga sinnakuwa Katonda bembadde nkutunga bibadde bikola. So yageeta bukamulali bwe manyi waliwo no kamulali piripiri osooka n'otunga mu kamulali bw'omala okutunga mu kamulali baasi katulabe naye akatunga nnyo watu munchopyo banange ku mulimu olumutajja bano beewuza ekyatula ku mutabani waabwe Dembe. Wemanye ebiseera ebisinga ebibuuzo bimanyi okujja ng'omuntu alinga asumuluddwa. Kati omuntu ayinza okutandika okunoonya ekisumuluzo kumbe yasumuluddwa. Maama yeebuuza ekigenda maaso mu maka ga mutabani we naye lulinga abadde tabyebuuza. Bino byonna biddirira olw'okumukozi okulaba ku ccupa gye yali ekeekeddwa eccupa kavaako buzibu. Kati beebuuza toyo mutabani wange naye baagala bagende bayiye balabe kiki kye banaakola okujja Dembe mu busibe. Wasumba wange wetwogerera Dembe ayinza okuba alina ekintu ekitali kituufu. Takyalabibwa, mukazi takkiriza kumulaba, lwaki aba akweka omwana? zona akyuse nnyo naffe Dembe tusobera Dembe n'atusobera obadde ekinsiibwa mbalagalwa
balagalwa munange kati bireke pulira obusimba laalo obusimba leero obusimba obusimba wowe obusimba kwata yaye yano byawanje namuga tuddamu kutambula mubakazi akazi bajja kulwaza mukwata kino kifenseko kimanyi kyekimina kyamugulira kamulali yogedde enjopyo mama byemba nnyonnyodde mwana kati nono naye ogenda okudda eno naye akaaba ebiri mu maka kuwuliramu naawe naye kyenkusaba ekiri mu maka ebyo bituukamu ku bakazi bonna yaga nkubuuze omwami ensimbi zawaka akulekera ye mama bwolwala akujjanjaba ye mama akujosa mu byokulya nedda mama kakati awo tolaba eno ennyumba yagizimbirani nze mama kati ate awo oyagala okuviira wano nti ate omukazi se bayagala kunoba kino no kyongera okulaga nti ebintu by'omunju ndowooza si bikulu omukazi ndowooza basibe enjala bafune enkyopyo kuba kati ono olaba akaaba n'amaziga agacyulucyulu gaatakaabiranga emmere ebuze naye bannange obulugono we lubula awantu awo lengera okukaaba kakati kankubuuze bw'obanga olina omusajja nga mulungi gy'oli lengera okukaaba akutwala mu nsiko ebyo byoyagala kati mbw abadde bayagala agende afune akavubuka kuba obuvubuka obwo butalina byakukola buba n'amaddu mangi kusaba kumiikiriza nga nafe namugaata oba nakutya ekintu kino sooka okiggyemu omuzannyo ojja gwa ku muvubuka nga kyoyagala kyo kya lugogo nga weekiri nnyonnyonnyo naye ng'ate omuvubuka buli we mugenda nsiko kalanda lugo wuuyo mu misiri gy'omuwemba kasooli bitooke essanja simanyi nti obeera oli bassanyu nga n'enjala weeri kati wulira olugambo ono nga bwe yalaba gw'okoze eki nalabye mukama waffe ng'ali mu kipale nga omusajja ono bannange omuntu omukulu ajja ata mu cupa lengera obusiru neŋŋaana ne muzaayo eri mu cupa ye naawe otinkuula nnyo kati lengera bw'ojolaba okwata mayembe g'omusajja obwekala musajja nkyawe omusajja ŋŋaana okwata mu bintu bye kati gw'obikuttemu naawe kyobola amujja kwereetera obuzibu vaayo tulabe ono ali ku kituufu essanyu libatta bamutereeza yali asiiba maziga nga akaaba ebintu nga bimutabukidde yajja yeebaze baganda be yajja yeebaze baganda be ekintu kyatereerera ddala kati n'agamba ebyo bintu butono nnyo ku mukooki ono omulaba edduka omukooki mukambwe tuzanyisa omukooki kati amuteeka ku limooti anyigako bunyizi abakazi baatabuka ku kintu ekyo ku mukooki ebintu byakoze n'agamba nze omukooki nga bwe mumanya ebintu byanguwa kusinza okwesa omutima guyinza ebintu byonna mbu bitereevu kati gambo byeyayogera ffenna twawulira tumwetamiddwa ne twekyantugamba banna omusajja ali atutamye ng'ayogera bubi talina kawo mu kamwa kati ali awo awoza omukazi oli alabika alimu obuzibu oba bukyafu omukazi aleka mukyafu obulwadde bwava mu kukyafu okwo kati tamwagala namwagala naye aluza omukyala yamulwaza kwamanyise bonna endwadde z'olugono ezo kati atera n'amulira ng'alokopya n'agala naye kansooke ndabe yabifudde ebyokuzanyisa eddogo naye nga teryagala lizanyisa kati tetugenze ate wono mu Tanzania tebagenze kuloopa nsonga zaabwe omwana ono atakyawuliriza muntu yenna kaabe muganda we ye munnaffe yabaaki omukazi kiki ekigenda mu maaso nzima yote hamna shida
ekyo yagaa tewali buzibu. Ngoja nimwangalizie. Katulabe omukazi banange bwe banoonya ali mu cupa wuuyo yeegayirira ono musanyufu. Ebyapa yatwala dda maama. Ebiseera bisinga mbaagala okwebuuza ku gundi naye ogenda otuuka gy'olaga ng'ekintu kitabofa anti lengera okirengedde tugenda kukola tuki kiddako sinnakiraba. Tiyagenda n'amuloga n'amusa mu cupa. Bannange Ng'omwami talina bwogerezi waka mukyala. bannange ebintu nga bitaami omuzungu agabimetaama. lazima nitakusaidia sana wewe nakuona ni kijana. Binakuwa sente zonna z'okoledde ino ebbanga ogende. Kati ntatandise okugoba omukozi n'amugamba ebbanga lyonna ly'omaze ng'okola Kimanyi naye ate olina okugenda. bagenda muwa akasente ave wano. Kati olaba wamwamba yosiimuula simanya n'olaba eccupa. Kati bino biwalaba eccupa ebyo ng'osiimuula. Omusajja alaba amayembe ge kati ennaku zino ayagala kunkuba nange. Kati neŋŋamba oba amayembe gano malungi oba si malungi bagajja kutuga. Nze saagala munange amayembe gakutugire wano era njagala kuwa sente zo ze wali obanja ove wano. Kwasi mmeka? Wali obanjibwa mmeka? Wennajja bakwongezaamu si kyo? Sente ngenda zikuwa munnange nga lugambo kibi. Okitegedde nakaka n'ebintu by'okwetumikkiriza weesiimuuza simanyi obikula ebintu byabye ngata bibi jamuwe gundi kitegedde bange sente ngende si bamuwa sente. Ndabye ekintu kitewuunyisa. Okimanyi jjajja Sumba Wanga agambye mukazi wa Ddembe mulogo nnyo kyotakkiri. Namulaba. Bano bagenda ku musawo nabo kye bajjeeyo. Batya. Bamuteeka mu cupa. Ddembe ali mu cupa alengejja. Mu cupa Ddembe mwali alengejja. Naye mubuuzizza n'ennyonnyola bungi byonna abakwata muzimu gwe. Omuzimu gwe banyweza. Musajja agwana mu cupa. Ekitegeeza omusajja bamuteeka mu cupa. Muwenzi nakusuubiza n'atatuukiriza. Omwana wange agaba bw'atyo. Bambi. Suubiza n'atatuukiriza. Owaaye. Abaffe. Ffe abasajja nga basuubiza ne batatuukiriza. Singa ensi twagimalawo dda nga tugiroga. Kyoyinyiyo omukazi ali ewaka. Omuzimu gwa Ddembe yaguteeka mu cupa. Kati maama jjajja agambye ebintu ebyo bibiri. Okutuwa eddagala ne tugenda eka ewuwe owa Ddembe ne tujjayo eccupa. Ife oba okusitulayo jjajja Sumba Wanga ne tumutwala owa Ddembe. ekisingako. Kati Kijjajja Sumba. pulaani eriwo yakujjayo cupa. Okuteebwa kwa Ddembe kugugunula ecupa. Era mpoziko tugende ffenna nkutwala ebyo. Omanyi maama ye Woliya asembayo ku mitaana gyonna egiganye. Katayinza gaana. Ekijja ku mutabani we maama agajja kukola kyonna ekisoboka. Mukubakusa ndabye bingi abakazi omugatambulira. Oyo omusajja mukulu atalina kasente kati onomukwata bulungi. Kati ng'amugamu naye omwami oyo wadde wamugjeyo manyi waliwo abantu abaloga bw'aloga omusajja n'alowooza amumaze n'amulogera ddala n'abeera ku ekyo n'amulogaloga ye n'alowooza tajja kwolesaamu mpisa wadde. Kati olina okubaamu ne ku mpisa ssebo. Togezaako kweyisa bubi, beera muntu mulungi. Erabye ebigere byo. Mama abadde antumye. N'aŋŋamba nti engeri ye gy'alina pressure. Tagenda kusobola genda jjajja Sumba Wanga. Kati balina okugenda ewa Sumba Wanga. Naawe tugenda jjajja Sumba Wanga. Balina okuyamba muganda waabwe. Tumutwala owa Ddembe. Balina ensonga bbiri. Okutwala jjajja Sumba Wanga okubanga anunula Ddembe oba abawe eddagala b'eccupa bagende bagyeggyereyo. Naye ate bano eccupa balabika baagitidde. Eccupa yatiriddwa. Ebyamalogo gaabwe engeri gye batwalamu sayansi waabwe ffe tubitukwatako ffe titwagala. Weetegereze. Waate wa jjajja Sumba Wanga.
Madembe. Fike nyumbani kwake. Kabla mjaingia ndani. Wa Luswahili. Mlango. Na mimi nitakuwa nimefika. Wa Luswahili jaja. Kwenye mlango. Koja. Hanga ndo Luswahili wawigira huwa. Ibi usubuzi byetambuliramu ino olulimi lwotakwata. Kakati agambye atya kojja. Ebimu sibitegedde bulungi. Naye nga mulimu byenfunyeemu. Agambye tugende ewadde. Omulyango tujja kuba twakatuuka kuba yagambye katambulira mu mpewo. Tujja kuba twakatuuka bwe tuti. Wagenda okutusanga. Kojja oli omukazi n'atulako. Nga boolekera. Nga boolekera. Lutalo lwakutaasa muganda waabwe. Ono ali mu ssanyu jerere. Kumukoki. Kumukoki. No. We wano tutuuse. Kati nga tebajja. Kira muntu wayina n'okuba yatuusifta. Kati ataali. Alina okuba akulaba. Busagana okusaaba. Vaayo. Abagenzi onona eccupa. Ogenda okwetege omukazi n'obwenzi ayenda. Maka gaddembe. Kaka mutabani wange. Naye abakazi. Adalaba. Olengedde. Ebyo kukyali. Olengedde kojja ebintu by'ensi. Bannange baddeemu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kyebazudde ekirala omukazi n'emmaka ayenderamu. N'emmaka ayenderamu. Ekibuuzo kiri nti biggwera wa? Weetegereze. Baba bali kyali mu kwenumenta mugenda okweregereza mwe n'abatumye kudda muzannyo oba muli eno. Bali mzuri mkuu. Nzuri lakini sina muda. Ulile tabu. Bia hiyo nguvu. Nakuja kwenye upepo. Mimi sipandi gari zenu. Mukambo bitya. Baba debe sedeja. Wewe. Tuingie ndani. Katugende munda, tuingie ndani. Mimi hapa nataka ingia ndani. Kama mimi nauona kintu hii. Sitaki. Hapana. Umekata. Simekata. Na ye imekutia. Nako. Gwe. Kati ntaddeyo gadi. Ndani. Tujja batukutusako ebitundu ebirala ebimanyikiddwa nga bandoga. Njagala weetegereze. Tujja kuba tulaba bandoga. Batyayo weingia. Lakini nsonga iko yammwe ate mutyayo mubadde ki? Nga bayingira. Wewe mzee. Sio. Hapa meanza kazi. Unisikiza mzee? Sawa, si ya muzannyo. Ili niende nikamtoe ndani. Dembe yako. Echupa bagenda gitolayo munda. Peleka nyumbani kwangu. Ili nimtoe kwangu nyumbani kwangu. Unielewa? Agambye atya? Agambye agenda mutwala mugiremu ewu. Emucupa? Ajja tukole tutwabuze tukole. Ajja tukole. Tugende wali. Tebayina nno yonna. Hapo sawa. Tebayina muno naaka mwetegese nnyo. Ate kasitobaawo. Agambye atya? Gira sitama. Affe jjajja tuli naawe tukwesiga. Jjajja kasitobaawo. Jjajja ogenda okwetegereza. Jjajja olese kyekyo. Asante baba. Yoyo baba. Asante baba. Ne baleeta asante baba. Meanza kazi. Jjajja olese ki? Kwenye nyumba. Alese embukutu. Embukutu. Najituma. Wewe kwenda huko kama. Wewe utusaidie kama upeleke mtu hii. Wewe leta uyawa. Embukutu.
basi sawa 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 basi hiyo umeona umeona tumulina katugenda mujjamu ajja kutya kyonna ekinaddirira tujja kwatulaba ebitundu ebiddako emanyikiddwa nga bandoga eno bwetobera bisenge yasibwa bamugulidde bamututagulirwe bweto begenze wano wenyini ku channel yo It's all about Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna mwenna abatuwagira eno yo bweto besose bwerabise abankumire ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production bebakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema.